Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Nanuupu olwaleero atandise okuwenja akalulu mu bitundu bya Bugeshu ng'atandikidde mu disitulikiti ey'e Manafwa ne Namisindwa. Kyokka okusimbula okugenda mu bitundu bino kibuza omukombi olwa Namungi w'omuntu abadde amutambulirako. Ku luguudo lwa Mugisu Road, poliisi emutangidde okuyita mu kibuga Mbale n'emulagira okukwata olw'ebugweri n'abawagizi be. Wano ebyentambula bisanyaladde olwa Namungi w'omuntu. Bangi babadde badduka buddusi kyokka obuwanvu bw'olugendo tekibalemesezza kumugoberera nga kw'otadde okuyimba ennyimba ezisuuta Kyagulanyi. Wadde nga bubadde budde bwa kusoma mu bitundu gy'atambulidde, amasomero ebyokusomesa baabivuddeko, abaana ne babazza ku kkubo okusobola okwerabira ku Kyagulanyi. Kyagulanyi kyokera poliisi bakiise emmotoka nga boolekera olw'ettololo ne balagira okwata ekidde e Lwakaka. Waliwo we batuuse poliisi ne mugamba asigale ku luguudo olunene ne yeerema n'adda ku lw'ettaka okutuuka mu tawuni y'e Nakupa. Kyagulanyi abantu beeno bamwanirizza mu mizira nga kw'otadde n'akadodi. Kyagulanyi mu kwogera kwe atandise n'okusekerera poliisi abalowooza nti ajja kusika nabo omuguwa nga kati baagadde okwejjuula tetagenda naye kukkiriza. Ebiseera bukya kampeyini etandika bagalawo main road. Bagamba Bobi Wine toyitako main road iteri mu nfuufu n'engamba ize. Omanyi kye bakoze olwaleero? Olwaleero tusanze ate bagaddeyo ku eri enfuufu nga mwite ku main road eno tetwagala mulabeyo. Kyagulanyi ategeezezza nga bw'asanze okusoomoozebwa eri banne abali ku ludda oluvuganya ng'amaanyi ge banditadde mu kulwanyisa abali mu buyinza ate bagazizza ku ye. Tugamba tuli mu opposition eyagala ku endinga 40 ya rule naye ate mu opposition mwennyini olina kulwanyisa dictator mulundi gumu mukono gumu guno mukono gwolemesa bano aba opposition ate abakwata tokuba dictator. Kyagulanyi yayongeddeyo mu disitulikiti ey'e Namisindwa okuba olukuŋŋaana lwe olwokubiri. Wabula babadde bakatambulako akabanga katono ne basanga poliisi ng'ebalagira okukwata ekkubo eddala. Era babadde bakatuuka mu tawuni y'e Magale ne basanga poliisi endala ng'ebakiise emmotoka okubatangira obutayitira Lwakaka ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Why do you have to deploy 100, 200 police officers to do what? Tubasonyiwe. Mumanyi lwaki tubasonyiwa? Nze mumanyi gyembeera. Gyembeera bayitayo Magere. Ate wano tuliwa. Abaana b'e Magale. Ono yeeyongeddeyo ng'ayisibwa mu makubo g'ensozi era emmotoka okusomoka kabadde katubagiro kennyini. Oluvannyuma lw'okusiyaguka, Kyagulanyi atuuse ku kisaawe e Bukwaweka mu Namisindwa jakubye olukuŋŋaana wabula ng'atuuse obudde bugendedde ddala. Akozesa budde butono nnyo nenze saagala kumenya amateeka ng'abapoliisi bwe bamenya amateeka. Wano wasinzidde okwambalirira akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama okuba ng'alaba byonna poliisi byemuyisaamu naye nga yeefudde kyesirikidde. The Electoral Commission, we want you to pronounce yourself. We are non-violent, we are disciplined, we are peaceful. We demand that the police follow the law. We demand that the military follows the law. Ku mbeera y'ekitundu kino yeebuuzizza lwaki abakulembeze bagamba nti bagala eggwanga lyabwe tebakozesa bya bugagga bya bitundu nga bino okubakulaakulanya. Is there anything to smile about? And this place is rich. Zinengudo singa zibadde nnungi zino ensozi yandibadde business abaana nga bali mu butungulu nga zitrela zijja ne zipakinga wano ne zitwala emaali yammwe. Olunaku lw'enkya onayolekera disitulikiti ey'e Tololo.